buli lunaku olukya General Kahindo Tafire ayongera okuvaayo n'alaga obukaawu bwe nga General Muhoozi Kainerugaba bw'atajja kufuga ggwanga lino era bw'atayinza kufuga ggwanga nti kino nga bo kye kyabatwala mu nsiko nga balwanira enfuga egoberera amateeka Obote gye yali ayonoonedde ddala. N'ategeeza nti singa abakulembeze ba Afirika tebakomya nkola ey'okwagala okusikiza abaana baabwe ku bukulembeze bw'amawanga yonna gye babeera, kino tekigenda kuviirako Afirika kutereera wabula kyakugyongera okuginnyika mu bizibu enkumuliitu byetubiddemu. Kampala. The role of the common person is to make noise, tell your leaders to stir up. Tell your leaders, your African leaders, to stir up. The biggest problem of Africa is me and I. Our leaders, we the leaders, are mainly concerned about flag independence. Excellency, Honorable Minister, we don't know what we are doing. And if we don't stir up, these fellows are coming back to recolonize us. So you people of Africa have to unite. The people of Africa have to unite. And when you unite, you gain strength. You pull together your resources. Pull together these African resources. Then we can see what to do. We are here very busy fighting ADF. I don't know, fighting among ourselves. If you're fair, you hear, if you're fair, with the Northerners, with the Westerners, with the Tanzanians, with the Tanzanians, Abanyarwanda, Echugu Church, the Chugu, where is it? But if we are united, if there was the union of a contribution by Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, and Burundi, we would now develop Congo, would develop a nuclear capacity to solve our power needs. But you see, we can't do that when we are still Congo with their anthem, the book Congolais. Then you have Uganda, or Uganda may God help you. God does he go need rest? You call it God help us until when? God gave you heads, He gave you eyes, He gave you ears, He gave you brain, He gave you feet. You are there relaxing, seated. God help us. If I were him, I would just TV 256 gwena akyekumidde Kampala TV 256 nkubuzaako nenkwebaza emirimu gy'otuusaako engalo ate nabakubanga osubscribinga nja kujjukiza okusubscribinga okulikinga akwoteeka n'okukomentinga naddala ku mulamwa gwe tubeera tutadde waggulu awo. General Kahindo Tafire ayongedde n'ategeeza nga abakulembeze mu mawanga ga Afrika gonna obuzibu bwe basinga okubeera nabo kwe kwagala okusikiza abaana baabwe ku bukulembeze bw'amawanga gye babeera bava ate nga weesanga nti abaana abo be baagala okusikiza tebalina bumalirivu bumala na bumanyirivu butwala ggwanga mu maaso. Ojja kujjukira nti emabega awo General Muhoozi Kainerugaba yasooka n'avaayo n'alaga obwetaavu bw'okubanga afuga eggwanga Uganda era ng'emabega awo tuzze tuwulira olutalo olw'ebigambo wakati w'omukoddomi wa General Muhoozi nno ng'amanyiddwa nga Lwabogo kw'oteeka ne General David Muhoozi nga bavaayo olutalo lw'ebigambo bagezaako okulwanya ani anaasikira ani anadda mu ntebe singa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni aba avuddewo. Wabula gye buvuddeko General Tafire yavaayo n'ategeeza Pulezidenti Yoweri Museveni tekisoboka kubanga omwana bo gwe bakuze oba omwana eyatandika okusoma nga bo baalwana dda okuva mu nsiko kubanga bamukwasa entebe ey'okufuga eggwanga Uganda. Yavaddeyo n'ategeeza nti bajjeno bangi naddala abaazirwanako abasobola okuba nga batwala obukulembeze buno mu maaso okusinga omwana. General Tafire yayongedde n'ategeeza nti bw'otunuulira enkola ey'emirimu eya General Muhoozi Kainerugaba ekyali ya kibogwe nnyo nga bo
tebasobola kubanga bamukkiriza okutwala eggwanga lino mu maaso olw'ensonga nti balaba ajja kubanga alitadde mu katyabaga ak'amaanyi. Ojja kujjukira emabega awo General Muhoozi yavuddeyo n'akitegeeza we yayise ku mukutu gwe ogwa X oba eyali emanyiddwa nga Twitter, n'avaayo n'ategeeza nti singa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abeera wakuva mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda, omuntu yekka ajja okuba nga amusikira alina kubeera munnamagye oba nga mu poliisi. Teri muntu yenna civilian ajja kuba nga akwata entebe y'obukulembeze. Kati kino nno kyatanudde bangi emyoyo ne bagamba nti General Muhoozi ekyo yandikisirikidde mu mutima n'atavaayo kukyogera olw'ensonga nti ayongera okutaataaganya enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala kw'oteeka n'okutaataaganya ebyokwerinda mu ggwanga Uganda. Kati wano era gino Kahindo Tafiire w'asinzidde n'agamba okusinziira ku nkola ya General Muhoozi ey'ekibogwe gy'akolamu emirimu, ye tasuubira nti nga bo ab'amagye naddala abali ku lanka eza waggulu bayinza okukkiriza omuntu ow'ekibogwe bw'atyo okuba nga atwala eggwanga lino mu maaso. General Kahindo Tafiire ayongedde n'akitegeeza nti nga bo si baakukkiriza omwana General Muhoozi Kainerugaba okuba nga afuuka omukulembeze. Kampala TV 256 atannaba kuba nga osubscribinga nja kujjukiza okusubscribinga, okulikinga, okukomentinga kw'oteeka n'okusharinga.